Salama TV kojja matte obusezi okulya abantu gye kuli okwaddala. Tugenda baleetera mwana muwala ono musooke muwulire ye nga bweyinyumiriza mu kintu ky'okubeera nga balya abantu ewaabwe. Wabula mujjukira story yatambula ku TikTok eya Kadaama eyatuuka mu Buwarabu naye nga musezi. Kadaama yaliwo Saudi Arabia naye nga musezi. Kadaama oyo yali muganda w'ono. Abamu bakiwakanya naye musooke muwulire story eno then tukomewo mbannyonnyole kyali kitya. Kati kankubuuza wangamba ekinnya ky'omunju kiba kiwanvu kimuliramu abantu? Kiba kiwanvu kisinga n'eddamu gy'obira. Kakati ennyama eba mpoomu? Gatagiryanga omanyi weewooma. Naye ondimba ongambe mwakalya abantu abawera 10? 10 basukkamu kubanga buli lunaku ewaffe tulya. Katonda wange. Waffe tewabula nnyama. Kati eyo ennyama wangambe mugikweka mu kisenge kyamu oba mu kisenge ky'abamama bamu? Mu kisenge kya maama yo wansi w'ekitanda bekutiye gye bakweka eyo. Kati wali owerekeddeko mamiwo ng'agenda kujjayo omulambo? Ffe tugenda. Katonda wange. Kati nze nnyinza obulaawo. Katonda wange. Ongambye muteekamu obuntu bw'amatooke ne mubuteekamu butya mu ntaana? Babukasuka waggulu ne byeggula byokka n'ettaka livaako n'evaayo entaana n'ebuukayo yokka. Kati ku myaka gyo totya? Totya kujja omulambo? Katonda wange. Okulya waliwo okutya. Ongambye nti boda n'obweba esala ewamu esobola kufa then negaana kutambula? Then bwe mugwa ne mukola mutya? Ne mubafiirawo? Mugwa ne mufiirawo ne bajjawo nga batwala. Bajjawo nga batwala nga tutwala butwala. Katonda wange. Tuba bangi nno baba group togamba ffeffekka baba bangi. Muba bangi? Wangambye nti nekiro babadde bakubanja owulira ng'omisinga nyama ya muntu? Kati wali ojja nono mami we yakola atya okujja kw'ekitambo ky'obutajja? Bakikuggyako waliwo eddagala. Tonja mwana wange nze n'ebika mu musaayi gwa Yesu n'ebika fire. Lwaki sikutwala mu kyaki ne bakusabira? Kati ganga wanyirya bwoti ekinyama. Nsonyiwa maamazi. Kati kambuuze wangambye baganda bonna balya? Ekyalo kyonna kirya? N'otuukayo nga gwe bw'oli bwonna nga wanyirya bwotyo. Wangamba akalo kamwe bakayita batya? Bulanga n'ekibaale okutandikira ekibaale we tuviiramu awo ku mmotoka. Wangamba kitundu ky'omubiri ki kye mutajja? Bubina bwokka bwenani. Katonda wange. No wangamba omuntu n'obanga si mufu basa muteekako eddagala ne bamulya? Otuula awo. Gweyo wansi. Anti ogambye nti omuntu n'obanga tabeera wammwe musobola muteekako eddagala ne mumulya naye yatwalayo? Mwali mukikozeeko? Olimba. Be mwakakikolako balinga bameka nga si bafu just be mulya nga balamu ne mubateekako eddagala? Balinga 2. Olimba. Nga baawa? Nga bw'owulidde abantu babuuze bakoze eki banoonyezawo. Kakati abali beesigamye enkuba mwakalya nga bameka mwana gwe? Abali beesigamye enkuba? 3. Olimba banange. Jja tugendeyo ewaffe. Nvaako. Ongamba omuntu bamulya batya? Basooka ne bamugyako ki? Basooka ne bamugyako ki babagendamu? Story mugiwulidde eya mwana muwala oyo omuwala ye sister w'oyo omuwala eyagenda e Saudi n'agamba nti yali ayagala kubeera ng'alya ku Muwarabu. Story eyo ya trendinga nnyo, abamu ne bavaayo ne bagiwakanya, ne bagamba nti ntuufu, naye mujjukira nti no Kadaama oyo bamulipootinga ne babeera nga akomawo. Yatuuka e Saudi Arabia ne kirinnya linnya njeerabiddemu oba yali muwala oyo oba yali Esther. Wayali esali nnyo ku TikTok nga bamulaga yava wano e Uganda n'agenda mu kiyumba, mama agenda okukeera nga Kadaama atandise okubeera nga ayina engeri gye yeeyisaamu etategeerekeka. Then ne bamuleka ne beebaka. Bwe beebaka jjukira nnyumba z'Abawarabu batega cameras, n'atega kamera ne bamulaga era footage eyo baagiraga, video baagikwatamuko ne YouTube. Jukira nti vidiyo eyo bagiraga ku YouTube ng'omuntu ali bukunya, vidiyo ezo bazijjayo naye nga kamera yamukwata. Nga Kadaama yagenda neyeyambula n'agenda n'atandika okubeera nga yava mu kisenge kye n'agenda ku kisenge ky'abaana neyeekulukuunyaako, n'agenda ne ku kisenge kya mama n'abeera nga yeekulukuunya ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Banyi ne muvaayo ne mugamba kyali kiseetinge, kyali kyakulimba. Ne bagamba nti Kadaama in fact yali Esther
essa yali ayagala kubeera nga dda Uganda naye oluusi bwe kibeera mulimu abantu nga balina ebintu ebyewaabwe nga bimutambulirako, mulimu abantu abagenda e Buwarabu nga balina empewo zaabwe. Kati omuntu bw'otuuka eyo ebintu biyinza okusobako. Essa bwe bamuinterviewinga era mujjukira ka vidiyo ke ng'akomyewo wano e Uganda, yagamba yali talyangako muntu mweru, yali ayagala kulaba omuntu omweru bwamulya awooma atya. Kanji ne baseka nalowooza katemba, abamu ne bagamba diversion, abalala ne bagamba byabulimba. Sole yatambula nnyo, abaagiraba mwagiraba, abataagiraba muginoonya. Story ya Esther omusezi yalinga enyuma kuba engeri gye yali anyumyamu nga bulabye omuwala ono bwanyumyamu ekintu akinyumya nga kikiinaamu buzibu, akiraba nga kiri nnomu. Ye yagamba alidde abaddugavu ebbanga lyonna, yali ayagala kulyako ku nnyama njiru alabe ye ebeera etya, iki yali ayagala. Kirungi nti baamuzza nga tebamukozeeko bulabe, oyinza okwesanga nga baali mukozeeko obulabe, ndowooza nabo baatya ne bagamba waayi ono obaomuttira omuzimu gwe era gukononako. So ekyo ebintu bino gye biri, abasezi gye bali, n'okulya abantu kwe bali, bukunji eyo nga ye bagamba, abantu bakunjira ddala, baliira ddala abantu. So story ng'ezo n'abantu abagenda okukola, bw'omanya nga olina ekizibu nga kino togenda mu nsi z'Abawarabu. Bw'omanyi ofuka ku buliri, era twabalirira Kadaama afuka ku buliri, togenda ogenda kutawanya abantu beeyo. Omanyi oli musezi, omanyi ofuka ku buliri, okojoba ku buliri, lwaki ogenda mu nsi ng'ezo okubeera ng'otawanya kampani n'abantu abalala? Kankubuuzi, wangamba ekinnya ky'omunju kiba kiwanvu kimuliramu abantu? Kiba kiwanvu kisinga n'eddamu gy'obira. Kakati eyo nnyama eba mpoomu? Gatagiryanga omanyi weewooma. Naye ondimba ongambe mwakalya abantu abawera 10? 10 basukkamu kubanga buli lunaku ewaffe tulya. Katonda wange. Waffe tewabula nnyama. Kati eyo nnyama wangambe mugikweka mu kisenge kyamu oba mu kisenge ky'abamama bamu? Mu kisenge kya maama yo wansi w'ekitanda bekutiya gye bakweka eyo. Kati wali owerekeddeko mamiwo ng'agenda kugyayo omulamba? Ffe tugenda. Katonda wange. Kati nze nnyinza obulawo. Katonda wange. Ongambye muteekamu obuntu bw'amatooke ne mubuteekamu butya mu ntaana? Babukasuka waggulu ne byeggula byokka n'ettaka livaako n'evaayo entaana n'ebuukayo yokka. Kati ku myaka gyo totya? Totya kujja omulambo? Katonda wange. Okulya waliwo okutya. Ongambye nti boda n'obweba esala ewamu esobola kufa then negana kutambula? Then bwe mugwa ne mukola mutya? Ne mubafiirawo? Mugwa ne mufiirawo ne bajjawo ne babatwala. Bajjawo nga batwala nga tutwala butwala. Katonda wange. Tuba bangi nno baba gurupu togamba ffe baba bangi. Muba bangi? Wangambye nti nekiro babadde bakubanja owulira ng'omisinga nyama ya muntu? Kati wali ojja nono mami we yakola atya okujjako ekitambo ky'obutagi? Bakikugjako waliwo eddagala. Tonja mwana wange, nze n'ebika mu musaayi gwa Yesu n'ebika faya. Lwaki sikutwala mu kyaki ne bakusabira? Kati ganga wanyirya bwoti ekinyama. Tosobola mamazi. Kati kambuze, wangambye baganda bonna balya? Ekyalo kyonna kiri? N'otuukayo nga ggwe kuba oli bwonna nga wanyirya bwotyo. Wangamba akalo kamwe bakayita batya? Bulanga n'ekibaale, okutandikira ekibaale we tuviiramu awo ku mmotoka. Wangamba kitundu ky'omubiri ki kye mutajja? Bubina bwokka bwenani. Katonda wange. No wangamba omuntu n'obanga si mufu basa muteekako eddagala ne bamulya? Otuula awo. Gweyo wansi. Anti ogambye nti omuntu n'obanga nga tabeera wammwe musobola muteekako eddagala ne mumulya naye yatwalayo? Mwali mukikozeeko? Olimba. Be mwakakikolako balinga bameka nga si bafu just be mulya nga balamu ne mubateekako eddagala? Balinga 2. Olimba. Nga baawa? Nga bw'owulidde abantu babuze bakoze ki banoonyezawo. Kakati abali beesigamye enkuba mwakalya nga bameka mwana gwe? Abali beesigamye enkuba? 3. Olimba banange. Jja tugendeyo ewa. Nvaako. Ongamba omuntu bamulya basooka ne bamuggyako ki? Basooka ne bamuggyako ki babagenda mu? Basooka zikalekata